Maama First Lady Baby Itungo Kyagulanyi bw'atyo yavuddeyo n'adduukirira abamu ku baana abayitiddeko mu mikono gye wansi w'ekibiina ekya Caring Heart Uganda nga kino yakitandikawo kya bwannakyewa era nga yeeyama ekibiina ekyo nti kijjanga kuyamba ku baana ab'obuwala bafuna embuto nga tebannaba kwetuuka kubanga abaana ab'obuwala bangi bafuna embuto mu biseera nga tebannaba kwetuuka nabwe guti abasajja baba bazibafunisizza olw'okutya okusibwa ne badduka ne balekawo abawala abo nga bannakazadde wabula tebabaako na buyambi tebabaako na mwasirizi. Bw'atyo Maama First Lady yasalawo n'agamba nti ataddewo ekibiina ekya Caring Heart Uganda kisobole okuyambangako ku baana abo basobole okufuna engeri gye balabiriramu abaana baabwe baleme okwekyawo okukwata abaana be bazadde okubasuula kasasiro kubanga abakyala bangi tubalabako nti azaala omwana naye olw'okuba taba na buyambi taba na mulimu gwakola nti mwana ajja alabirire omwana n'asuula omwana oyo mu kasasiro. Kino Maama Baby Itungo Kyagulanyi yasalawo n'agamba nti abaana abo saagala batuuke ku mbeera efaananako bw'etyo. Kanteekewo ekibiina ekya Caring Heart Uganda kinaasobolanga okuyambako abaana bano ne tubayigiriza emirimu egy'omu mutwe n'oluvannyuma ne beetandikirawo bizinesi obutonotono era bwe gutyo olunaku olw'ejjo bwe yadde ng'agenza okulaba ku bantu abo abayitidde mu kibiina ekyo bye kyakwatako ne babayigiriza eby'emirimu yabadde agenza okulaba abakyala abawerera ddala 7 bwe gutyo yabasobodde batwalirayo endibota z'engoye omuli ez'abaana n'ez'abaami ng'ayagala batandikire okubongereze mu bizinesi zaabwe n'abakubiriza nti bayige okutunda engoye ezo oba mu maduuka gaabwe oba kuzitambuzanga mu bantu naye waakiri bafunenga ekyokukola baleme kwesiba waka bwe batyo basobole okufuna ekyokulabirira abaana kubanga n'akaseera k'okusoma bwe kaba katuuse basobola okujjangamu ensimbi eziweerera abaana abo. Bwe tutyo naffe tutwala omukisa guno okwebaza First Lady Baby Itungo Kyagulanyi nti yeebala okulowooza ku mwana wa Uganda yeebala okudduukirira abaana ababonaabona abataliiko mwasirizi kubanga emirimu ng'egyo gavumenti eyandibadde esobola okugibanga ekikwasaganya naye ate gavumenti erabika teyeefiirayo ku bannayuganda era abaana bangi bwe bati abeetaaga obuyambi naye nga tebalinaako ayamba wabula bali ku street za Kampala. Naye maama bw'aba yasobola okuvaayo n'agamba nti nze nja kukwatako bye nnaaba nsobodde abazaala nga tebanneetuuka n'abakwatako kitegeeza nti adduukiridde omulanga gw'abo ababonaabona abatalinaako mwasirizi. Ono abaagazisizza okukola era n'abayigiriza emirimu nga bakyali baana bato kitegeeza nti tebagenda kusanga nnyo obuzibu mu nsi eno tebagenda kuba na nsonga lwaki bakwata abaana abo babasuule nga beekwasa nti taata w'omwana yandekawo. Mu mwaka gwa 2020 bwe twali tuluubira okuyingira akalulu ka 2021 ebiseera ebyo ng'ayita mu kitongole kye oba ekitongole ekya Caring Hearts Uganda nga kino kitongole kya bannakyewa baavaayo n'enteekateeka gye baatuuma Skill Teen Moms Program eyatambula okubona eggwanga lyonna. So mu kaseera ako basobola okutendeka oba kutraininga oba okutuukirira abaana abaali basoba mu 105 era mu nteekateeka eno basobola okutambula mu regions ez'enjawulo okwali Northern Uganda okwali Eastern Uganda and part of Western Uganda saako ne Central naddala nnyo wano mu Luweero. Mu Luweero kimanyikiddwa nti Luweero y'emu ku districts oba y'emu ku bitundu ebisinze okukosebwa naddala nnyo abaana abagenda maaso n'okufumbirwa oba okufuna embuto ze bateeyagalidde. Sinakindi kino kize kyeyoleka mu reports ez'enjawulo. Report kigambibwa nti ng'oggyeko ebitundu eby'ebusoga Luweero kye kimu ku bitundu ebisinze okulya empanga nga abaana ab'obuwala bafuna embuto ze bateeyagalidde. Okusinziira ku ripooti ezafuluma mu mwaka gwa 2021 kiraga nti abaana bano naddala nnyo ab'omu bitundu ebya Luweero basobola kubanga bafuna embuto nga tebeeyagalidde. Abaana b'emyaka 15, emyaka 13, emyaka 16, emyaka 17 Barbara Itungo Kyagulanyi yaraba embeera eno n'ateekawo enteekateeka y'okubasomesa wansi w'ekitongole ekya Caring Hearts Uganda. Era mu nteekateeka eno abaana bano basobola kubanga basomesebwa mu myezi 5 buli omu bwe yamala okusoma yamuwanga ekyalaani engoye saako ne ssente enkalo okulaba nti atandikawo enteekateeka eya workshop. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2021 bwe mbaseerabidde omukyala Barbara Itungo Kyagulanyi yari agenze ku mukolo ogwaliko abayizi bano okutikirwa poliisi saako ne DPC bateekamu amaanyi ne bakuba
omuko gubalagala saako ne pepper spray oba kiwandiise amazzi agabalagala mu baana abaali bagenza okutikirwa ku kisaawe awe Kasana. Kino nno kyayongera okuleetera obutakkaanya wakati wa by'okwerinda wamu ne ttiimu ya Caring Hearts Uganda, era kinajjukirwa nti ebintu ebimu byakwatibwa okwali ebitanda, okwali entebe, okwali ebyalaane, poliisi yasobola okubibawa n'ebitwala. Wabula kino tekyagaana Barbara Itungo Kyagulanyi okutuuka ku baana bano mu Kimpowooze, era bamujjukira omukolo ogusinga gwakolebwa mu kkubo wakati ng'agezaako okubawa certificate zaabwe, era abaana tebanyumirwa mukolo guno. Wabula kino tekyamugaana. Ku lunaku olwennyini yasobola okusigala nga alina essuubi nti luliba olwo abaana bano ne basobola okulweyimirizaawo. Olwanyuma okutikirwa bano yabasuubiza nti ajja kuddamu abalambule. Wano nno yalina ababaka batwala ekitundu ekyo, okwali Honorable Brenda Nabukenya, okwali Honorable Hassan Kirumira, okwali Dennis Sekabira, saako n'ababaka abalala abava mu kitundu ekya Luweero Triangle. Era wano abaana bano yabasuubiza nti newankubadde abawadde entandikwa ajja kuba akomawo kwongera obbalambula, era okuva olwo Barbara Itungo Kyagulanyi saako ne ttiimu ya Caring Hearts Uganda bazze balambula abaana bano mu Kimpowooze, babatuukako balaba bye bakola. Mulimu abaana baasukkuluma ku bannaabwe nga bwe tukimanyi nti balabi Geto TV nti ffenna tetusobola kubeera kyekimu. Abaana bano bwe basukulumamu ne batandikawo workshops ez'okutunga, era olunaku olwaleero mu bigambo bye bw'abadde awandiika ku mukutu gwa Facebook agambye today it was a beautiful day in my life and I saw my dream come true. Alabye ekirooto kye nga kituukirira. Yadde ategeeza ki ekirooto kye kyali kyakuba nti olunaku olumu alikyalako ku mirimu gy'abaana be gye bazze bakola. Era wano Barbara Itungo Kyagulanyi abadde musanyufu nnyo bw'atuuse mu Luweero n'ayanirizibwa abaana be yali ya traininga, asobodde kubakyalirako mu maka gaabwe, workshops zaabwe, maduuka gaabwe. Abaana baalabyeko abasinga, nsuubira tugenda kuba nga tulaba biki bye boogedde mu maaso awo, tulabe Barbara Itungo Kyagulanyi abagambye eki saako n'ebyo bakoze. Era singa obatunuuddeko n'olaba ebifaananyi bye tugenda okuba nga tukulaga, ojja kulaba nti abaana babadde basanyufu, they were so happy. Abamu bakaabye n'okukaaba nga bamulabako nga bajjukira waabwe baava. Abamu balina abaana nga bataata baabwe babadduka, abamu bataata baabwe babamala okufunisa embuto ne babeegaana. So abaana bano babadde basanyufu nnyo okulaba ku Barbara Itungo Kyagulanyi. Buli mwana gwagenza okulaba amutwalidde enduboota, newankubadde tayagadde kubyogera nnyo, naye tugenza okunoonyeza ng'enduboota eno is a first class. Enduboota ezo ezibadde basala, mubaddemu engoye z'abaana abato, mubaddemu saati, mubaddemu enduboota z'empale, biteeteeyi saako ne blouse, era nga buli nduboota badde yebalirwa mu kakadde kamu n'ekitundu. Babadde bagezaako okuteekateeka abaana bano nti waliwo abaana badde balina ebyalaane nga bakola naye ng'olusobola olyawo kapito tekawera. So mu bigambo bye tukyokuba tubiraba mu maaso abadde agezaako okubenkalijinga n'okuwazaamu amaanyi. So mu bufunze yenteekateeka ennaku olwaleero First Lady bwati bw'atambudde, naye ng'abadde ayongereza ku kiri kye yabasuubiza olunaku oludde. Atambudde mu maka 7 ku baana 10 abasinga. Abamu badda ku masomero, kwajjukira nti buli wakola enteekateeka eno afunayo abamuyambako. Abamu basobola kubazaayo ku masomero, abalala ne bafumbirwa, abalala ne badda mu birala, naye bano bakyaliddeko be basobola okuba nga bamanaginga enkola gye yali abasabye okukola. So mu bufunze nze atusinguize Jonan ne ttiimu enene gye nkola naye wano ku Geto TV. Katusooke tubatwale mulabe biki ebibadde mu Luweero, ate n'oluvannyuma tujja kuba nga tukomawo tumalirize enteekateeka eno. Jasona Kati aliwa motoka bwogiraba oluusi mbangi sotulese nakusuubiza bintu benaaba nziramu okulabikako bya kubakatiira tusuubira okugyamu engoye nozirenda bulungi noziwa ebbeeyi nozitunga kitunde
bakyetaagisa ozitenderaako ng'ojja zitenderamu osobola okugyamu ssente ezikulabirira nezirabirira omwana wo agende ne ku ssomero bakisiza emyaka egigendako okusomera kati ebituukayiriwayo ngenda gendawo no newo mugumu nyanziza ebyo taata waayo Tata yuno ne mama yuno. Kuba luli nabasangawo kanso era nga olaba tukyali mabegako nokulaba nga tufunira omuzira kisane mujene waffe nga nitutuukira kya bbeeyi era tuli basiibu tweyanziza naffe okubalabirira abantu bano kuba ffe tetubeera tetulabikako olumu mu mwaka just tumanya bwe bali naye mumuira nawo mwebaabatulabirirako n'obutabagoba waka n'abaana baabwe bannange abazadde abamu abaana babagoba waka tosobola kugoba musaayi gwe londakaawo Well, muwulidde ono sitere ye naye yanjawulo. Kubanga atuyambye twabadde bulungi actually n'embeera gye twalimu kale embeera gye twalimu yali enyigirizibwa nnyo kusinga kati kasaawa zino ndabamu enjawulo era mwebaza nnyo mukyala Gaga kama amuddiseewo. Embeera yali enyigiriza ennyo yali eva ku ki yali ereetebwa ki kuleetebwa ki era actually ebiseera ebyo nali nkyasoma kati awo enfuzi n'abulamuko kati tubeerako ewaka omukyala Baba yaleeta ekitongole ekyo ky'okuyamba abaana b'emiko obuduubu nange nendabawo eyo chance nange negenda nenezatanbaera ndabawo enjawulo y'amaanyi naga ntukibazenzamu Kale wala Zamzam Juma. Ya Zamzam Juma. Cyangwa ndio tugenda Ibirenda Tuyumba na hivyo. Bismillah. Okay. Shamim. Ayo balirira n'obalira ebbali y'olugoye enkusi obuddeko maanyigo n'obigasa n'olabako mukyajjukira okubala bizinesi
bw'atyo mami agenda mu maaso n'okuba bano baana be bawulira embeera gye balimu omwana akugambye nti yali anoonya mbeera anoonya akasente kakwebezaawo naye ate ne mukyalo n'obwolutunga abantu tebaagala sasula olwo aba tuleetaddemu musasula saawe nabadde atembeeya bitambuza naye musanyufu nnyo olwa Caring Hearts.